has gained highlighted. Speaker wa Paliament ANITAH AMONGOS azza kyogeranga lunye nti Paliament ye-11 y'abantu era y'ensonga lwaki balina enteekateeka ey'okutambuza entuula zaabwe mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era zino za kutandika ku nkomerero y'omwezi guno nga baakutandikira ggulu badde ne mu bitundu ebirala okuli Mbarara, Mbale ne mu Uganda. Wabula omumyuka wa Sipiika Thomas Tayebwa Jozi yavaayo n'akakasa nti tebagenda kusukka bwombi bubiri n'ekitundu ow'ensimbi za kuno newankubadde nga abantu abasinga bazenga bakyogera lunye nti ensimbi mpitirivu ezigenda okusaasaanyizibwa mu ntuula zino. It's a matter which all of us really are looking at seeing being resolved as soon as possible. Kyokka yakulira oludda oluwabula gavumenti Joel SSENYONYI ekinogaanya nti Paliament egenda kuba eyonoona nsimbi ya muwi wa musolo nga bw'alambulula. Abantu bazze bemulugunya ku Parliament eno obubbi okwonoona ssente y'omusolo obugenda maaso mu kizimbe kyaffe kino okutandikira ddala mu ofiisi ey'oku ntiko mu kizimbe kino era muze mubalaba abavubuka nga beekalakaasa mirembe kaakati bwe beekalakaasa ku ekyo n'osalawo nti mwe bimugamba tebirina makulu katubalage nti tujja zoonoonera ddala bumbi butaano buli lutuula gye tugenda okutuula ne bakifunamu. Ensonga y'ensimbi ezigenda okusaasaanyizibwa abavubuka nabo bavuddeyo okukangula ddoboozi era wano basinzidde ne bategeeza nti Kasese yeetaaga ensimbi eziwerako okuddaabiriza ebintu eby'enjawulo nga Bwambale Johnson bw'akkaatiriza. Been facing a lot of problems, like right here we have a river Nyamwamba which has made a lot of problems in this area, and the government is so quiet about it, and we raise our concern as the youth to make sure the government should pay attention. Now we are seeing the season that we have entered in, the river is coming again to flood, so we make sure that the government should come and make preparation to make sure people should be safe. Ye Maserika Samuel akasizza ng'ababaka bwe bagenda okukola omulimu amakula okulambula ku bitundu eby'enjawulo wabula bano asabye bakozesa ensimbi ntono kubanga bingi ebyetaaga okukolebwako. No Parliament okutambuza ya Parliament ebyo zentaba bali mu kwonoona ssente ez'omusolo ezo ziyinza okuba nga zikola amankuudo gaffe nga zikola ddwaliro naye bali mu kuzonoona. Yase batuyambeko batuweeko pasente ezokola eddwaliro lyaffe bakole enkuudo kubanga ffe nga babodaboda tuli wano tubonyabonya enkuudo ekoda yonna mulimu ebinnya batuyambeko bajje batereze enkuudo. Joakim Tembo omuvuzi wa boda akalaatidde gavumenti okufa ku bantu ba wansi so si kwekkosa. Oleta kazoli tukumuja mu town kumutuusa wano Kilembe nga tewaliwo eddagala n'abasawo tebaliwo. Ogudo monanka mu TVS niwa mu 15 naye kuva mu town kutuka wano nga gaweddemu nga Lwanyamwamba yalwonoona. Bwambale Johnson omukwanaganya w'abavubuka mu Kirembe akasizza nga bwagenda okubeera omusaale mu kukulemberamu abavubuka okubatwala mu yafeesi naddala eza gavumenti basobole okutuusa okwemulugunya kwabwe. Corruption coming up in Uganda, it has been rampant in the country. The government and the Parliament is just mute. They are sharing taxpayers' money. We are giving tax to make sure that maybe it can bring the service to us. But there is nothing that is coming to us as citizens. The youth, we are just there, jobless, there is no employment, there is nothing that can be carried out in Kilembe here. Ono era akakasizza nga bwe bagenda okwegatta ne ku bavubuka abalala singa wanaabeerawo okulaga obutali mumativu ku nsonga y'ensimbi za gavumenti engeri gye zikwatibwamu gadi bengalye kubanga bo kye bakooye be babaka okwefaako bokka. That Parliament taking their motion to move from Kampala to different regions, it is a waste of taxpayers' money. Reason being, in Kampala we are seeing that people are dying of trash, like people who died in Kitezi. We have seen trash on the streets. So those people coming to our regions, it doesn't make sense because it shows like they want to bring the trash to our regions. If Kampala, where the Parliament has been sitting for decades,
there is nothing good which is there. Wabula ensonga z'okutuuza Paliamenti mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ekyatuuza bannayuganda obufofofo olw'ensonga ez'enjawulo naye ddala abantu abawansi banaaganyulwa mu ntuula zino. Abatuuze abali ku bibanja ku kyalo Butegasera Ensagu mu tawuni kansi ey'Ekyengera be basobeddwa nga kati tebakyalina we beegeka yadde oluba oluvannyuma lwagambibwa okubeera nnyini ttaka ategeerekeseeko eri akasumba kale okuleeta abantu ne basula amayumba gaabwe nga kati tebalina we basula. Ennyumba yakonebwa tinekubira mulanga sina we nsula abaana bange sibane we basula eri kyayambako waliwo okufiirwa nga baana baliriwa mama waabwe sigala mbo tukone kubira mulanga sina gali yange yakutukiramu mu nyumba sina kyonna kindisobola katukola. Embeera eno etadde abantu ku bunkenke nga abamu ku bano batutegeezezza nga bwe bamaze kale ku bibanja emyaka egisukka eyo 50 nga kale beewunyiza bwewuunya okulaba nti waliwo ate abavuddeyo okulaga nti be bannyini ttaka. Atubonyaabonya kudire enakani we bapima edda ate nadda n'apima ogwokubiri n'asimba amayinja amalala kyali gikola amakulu kyali tigikola amakulu kubanga bajja ne bapima ne basimba amayinja agasooka ati amayinja bwe bagasimba erimu gyali mu makati oba diri oyo yalisigulawo buli wajja agamba nti ttaka lyange ye buli wasonga bw'oba n'ekibanja yagala kusalako lwampaka so ne bw'omugamba nti oba ekibanja asobola okukyegulira takkiriza yayagala gye akutemereko ekitundu kyakuwaako ekirala akitwale kubanga singa wabaddewo obwenkanya wano omwami ono tebandimenya enjuye kubanga asobola okugula ekibanja kye oba ettaka lye era n'asigala ng'alizimbyemu. Mu bulamu bwange nampeera mutyange ensonga kubanga n'essaawa zino ndi ku wanted ku kibanja ekyange n'ekyabba wange n'abaana bange teyandiyingiddemu ebyo yandibadde agamba atukansolinga atukola kino atatwawula naye n'essaawa zino ye yateekako omukono ne batugabiramu ekibanja n'abaana ne babagabira n'essaawa zino yali n'omusajja ate ayagala kutuggyako kye baatuwa. Abatuuze nga bakulembeddwamu Hasani Maluje omu ku abo abamenyeddwa enju zaabwe baliko be bannyonnyodde. Nga yayoneneddwa ng'ate nga badde tusobola okuleeta era nga badde tusobola kusereka era njagala ennyumba yange yenna yavunaanyizibwa ku mukenya ennyumba yange akomewo mumanye asobole okuzaawo ennyumba yange agisasulire. Tusaba Nantebe atulage nannyini ttaka yaliwa nannyini ttaka tamuleeta ekirala tusaba atulage bw'aba yagula ettaka likomawa era ku nsalo ye asalagana naani era eno sali yeno era ayawukana naani enkira w'olwo bannyambukangira ku emu yange omwami omutuuze bwe bamenyedda ennyumba eyo nangamba wawe wategerete ennyumba zino ziri ku ttaka nakyewuunya nnyo nga ate babadde kunzikiziganya tewedde ate bamenye netwebuuza ani yamenye kati kyali kyangu nnyo okumanya ani yamenye kubanga yali akomplaininga kyanampiira n'abantu. Kino kijja abantu bano mu mbeera era ne batabukira omu ku bakulembeze ba LC ey'okubiri mu kitundu Nampeera nga bamulanga okwekobaana n'abagagga kale okubasenza oluti mbo babagoba ku bibanja. Tutuukiridde Kasumba ayogerwako ku lukomo lw'essimu n'abaako by'atangaaza era agamba mbu bamusibako matu ga mbuzi wamma ku muliisengo. Gwe ne kansala Nampeera mwamenya amayumba g'abatuuze ab'ebibanja Lwokutaano. Bakulumiriza wazze n'abasajja bamenye amayumba gansero. Nampeera afuuse ekizibu ku kitundu. Afuukidde ddala ekizibu ku kitundu. Afuula abantu abatategeera. Ne beegatta wamu ne poliisi y'e Nakawuka. Bwe bave ne baleeta emmundu ne batiisatiisa abantu. Bwe bamala okutiisatiisa abantu, abantu ne baggwamu amaanyi. Nsaba kunnyamba ekibanja kyange njagala. Kukyamba abaana bano bonna bonna mbazaalidde awo.
n'abalala gye bali nga ndi awo ate nze mukadde w'amaanyi akodde. Mu nsolo ezize zittibwa mu ngeri ey'okuweebwa obutwa mulimu embizzi, ente, ssaako n'enkoko era nga wano abatuuze batutegeezezza nti waliwo abatamanya ngamba abakeera okumansa omuceere ogulimu obutwa mu bisolo byabwe. Baleese omuceere nga mufumbe ne bagusaasaanya awo ne baliraanwa abalina embizzi gwe bayita namuddu, embizzi ze zaatuukiddwako obuzibu ne babagamba nti embizzi oba butwa bwennyini ziwe obunnyo ziwe na kino zitandika osesema. Musawo w'okuli bwe nafuna yabaaga enkoko 3 n'azeekebejja ebibumba, enkoko nkulu yeekebejja ebyenda n'ateekamu akuuma kakakebera oluvannyuma n'akizuula n'aŋŋamba nti akuuma yakalaga nti enkoko zaafudde feraddali. Nangamba enkoko zaafudde feraddali. Abatuuze batutegeezezza nti olunaku lwe baasooka okufuna ekyekango bwe kiti kale baddukira ewa ssentebe waabwe ow'ekyalo Ssaalongo Kavuma Badiru, kyokka n'abategeeza nti ensonga zaabwe agenda kuzitwala mu b'ebyokwerinda. Kasasi embizzi zino zisanze zisituse kakati kwe kujja n'eziringiza mu ngenza okulingiza wano nga bataddemu n'akaveera k'omuceere nga wano zaalidde ku muceere waggulu ku nyuma ziri ngenza okuteekayo bwe nti omukono okukwata mu muceere ng'omuceere guwonye eddagala. Abatuuze batutegeezezza nti baasitukiramu ne bagenda ku poliisi kale okuwaaba ensonga zaabwe era batulaze n'obukakafu obwa reference, kyokka bagamba nti poliisi yajja ku kyalo kino ne yeekebejja ensolo zaabwe nga ne gye buli eno kati tennaba yadde okufuna ekiddako. Enkoko nga 300 twasooka ne tufiirwa rawundi 3 ez'enkoko n'ogusembya era abasawo bajja ne beekebejja ng'enkoko ziweebwa butwa era n'okwosa eggulo ekiro kyakesezza eggulo twagenza okukeera ku makya nga ku biyumba by'enkoko mu madinisa baasuddeko omuceere. Twogeddeko ne ssentebe w'ekitundu kino Ssaalongo Kavuma Badiru era n'atukakasa nti ensonga z'abatuuze azimanyiiko bulungi ddala nga kale yabasindika okweyongerayo ku poliisi kyokka ne batayambibwa. Ssentebe naye yeekokkodde poliisi olw'okulwisangayo kale ensonga zaabwe. Jonze kennyini nga chairman baakwata omwana wange ku ssaawa 2 n'ensituka ne ŋŋendayo ne bankaluubirira okukamala nga bw'otegedde ne bankaluubira ddeeno ate wano nga nze mbayamba buli kimu tebaakwata abantu banywera. Essaawa 2 omwana yava wano ng'alina by'agenza okukola ate asula mu maka gange gaaga kakati ekitegeeza nti bo kyasanga kiye kyakola. Suubi Francis nga mutuuze ku kyalo kino ategeezezza nti agenda kusanga akaseera akazibu ennyo okusobola okuzzaawo ensimbi ze yeewola mu bibiina okulunda ensolo ezattiddwa. Twawola ssente mu TDM twazigyayo tukola ka pulojekiti kaffe nze n'omwami wange tubadde tulunda nga twali twalunda ente. Baatuwadde nnyo nezisesema nnyo naye eyo ndowooza yali isize nnyo. And it was transmitted. Okutambuza Parliament kwa kutandika ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti ejjange ennaku z'omwezi 28 mu Wakanya w'omwaka guno era yakutandikira mambuka ga Uganda eggulu nga kino kyaleetebwa gye buvuddeko ng'omukaweefube ow'okusembereza Parliament eri abantu ab'enjawulo naddala aba bulijjo nga byakamugwa mu matu bw'ati akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament SSENYONYI yatuuzizaawo mangu olukuŋŋaana lwa bannamawulire gye yategeereza nga bba abali ku ludda oluwabula gavumenti we batagenda kulwetabamu. N'olunaku olwaleero akulira oludda oluwabula gavumenti SSENYONYI ategeezezza nti ebizibu bingi ebisobola ddala okugonjoolwa ensimbi ezo ezigenda okusaasaanyizibwa zaalumiriza nti ziwerera ddala obuwumbi 5 buli lutuula. Kubanga bwe tuba tuli serious nga Parliament ku nsonga zino tuzimanyi tusoomooze tusindiikirize gavumenti okukola ku nsonga zino eziruma abantu bano. Kye tulina okukola mu kifo ky'ogamba Parliament yonna tugisitule tusaasaanye buwumbi na buwumbi just okugenda n'etuulayo. Abantu beggulu abantu ba Central, Eastern, Western kye baagala nsonga zaabwe kukolebwako. So si kubawuddisa nti kakati abo bassenyonyi abataagala Parliament gyetuula eno tebaagala bizibu byammwe kukolebwako. Ebizibu byabwe tuze tubyogerako wano mu Parliament yaffe e Kampala. Lwaki tebikolebwako? Kyokka newankubadde ng'akulira oludda oluwabula gavumenti alumiriza nti obuwumbi 5 bwe bugenda okusaasaanyizibwa buli lutuula. Amyuka omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Right Honorable Thomas Tayebwa yabisambajja nti ono adiisi yennyini awedde emirimu kale n'asaba akulira oludda oluwabula gavumenti akomye okuwuddiisa eggwanga. I don't think we are spending 5 billion for the sitting, for the proposed sitting. Okay? No, and I read, is it 5 billion per day, so 20 billion, and now the public is saying that you stop those sittings so that we pay interns.
so that we place in turn. Akabondo k'ababaka b'Acholi wabulako kaavaayo ne kawakanya ekyasalwawo akulira oludda oluwabula gavumenti nti kuno kubeerera ddala kukotogera abantu baabwe kufuna mukisa gulaba ku babaka baabwe na kusembereza Paalamenti gye bali. Kyokka Ssenyonyi agamba tebalina buzibu na bitundu ebyagala okutwalwa mu Paalamenti wabula abasabye beekuba emitima balumirirwa ensimbi y'omuwi w'omusolo. Secondly, the regional sitting will ensure that people get to appreciate what Northern Uganda is. They will be able to appreciate when we talk about a Karuma bridge, which is supposed to be replaced and is over 50 years old. They will be able to appreciate the blackouts in West Nile. They will be able to appreciate the difficulties in moving through our roads in it. But at the same time, we are having oversight visits. I am the deputy chairperson of the health committee. Cattle rustling okubba ente zaabwe ensonga za boundaries nga boogera ku ttaka lya apa abalaalo abantu beekaluma abamu tebaabaliirira ensonga ezo zikyaliwo war claimants abantu abaafiirwa ebyabwe mu lutalo gavumenti ekakati ensonga ezo tuze tuzoogerako tebannazikolako ensonga eza nodding syndrome nakati abantu be bakyabonaabona ate nga ababaka baabwe bazze boogera ku nsonga zino nga tuziteesaako mu Parliament kakati tezikoleddwako munaalowooza nti Parliament yonna bw'eneesitulibwa n'etwalibwa mu Northern Uganda weneeviirayo ng'ensonga ezo zikoleddwako. Okutambuza Parliament kusookera mu mambuka ga Uganda eggulu ku lwokusatu lwa ssabbiiti eno nga 28 Muwakanya oluvannyuma olutula lwolekera ebuvanjuba nga lwakutuula Mbale bwe lutyo lugenda ebugwanjuba nga lwakutuula Mbarara lukomekerezebwe wano mu masekkati. Ambassador Joseph Asako awerekeddwako minisita w'ebyobulimi amakolero g'ebisolo n'obuvubi ow'ekitiibwa Frank Tumwebaze era n'ab'ebitiibwa abalala okuli omuwandiisi w'enkalakkalira owa minisitule y'ebyobulimi n'amakolero Major General Davis Kasura Kyomukama n'abalala. Wano Ambassador Joseph Asako wasinzidde n'asaba amawanga ga Africa naddala Uganda okusoosowaza ebyobulimi. Although we are not very fast on the goals we set ourselves, but at least it's really giving us a lot of gain because we are organized, and this is the CADEP, it is the only policy for transforming agriculture. Ono ayongedde n'attaanya nti ekibaleese wano kwe kusala empenda ku butya bwe bagenda okutegekamu olukuŋŋaana lw'ebyobulimi olw'omwaka ogujja kussa n'okwongera okwekebejja ebyo bye baateesako okutuukiriza mu myaka 10 wa ebituuse. In terms of the preparation, the technical preparation, we are on track. We are ready to really kick off our program. We are here for the validation of this consultative and inclusive approach that we made to shape the next 10 years. Ye President Yoweri Kaguta Museveni asiimye nnyo omukisa oguweereddwa Uganda okutegeka olukuŋŋaana luno. For agriculture, definitely we are at home. Uganda is the place. So I'm very happy I will write to Mr. Faki, and then the rest we shall implement. President Yoweri Kaguta Museveni ayongeddeko nti mulimu gw'Abannayuganda okulaba ng'ebyobulimi bikozesebwa ne tekinologiya ewa waggulu okusobola okutumbula omutindo gwabyo. Culture indigenous still there. Cows, goats, bananas, manioc, fish, everything is there. So our job was to modernize, to commercialize. So it's good. Of course, it's not bad to import or to learn new things. That's not bad. It's good. But you add to what you have. President Yoweri Kaguta Museveni akinogaanyizza ng'ebyobulimi bwe bigenda okussibwako ennyo amaanyi anti n'embeera y'obudde kw'ossa n'ebitundu byaffe birungi eri ebimera nga y'ensonga lwaki amaanyi n'obudde birina okuteekebwa muno. We have the crops of the forest, the tropical, then the savanna. Then because of the high mountains, we also have actually the temperate crops can grow here.
Lwonna olukiiko lw'ebyobulimi olwa African Union olwasembayo okutuula lwali mu Equatorial Guinea mu mwaka gwa 2014. Mu lukiiko luno bajja n'enteekateeka y'amalobo nga balina okusessira ku kukulembeza ebimera ebikula amangu nga kw'otadde n'enkyukakyuka giyite tekinologiya okusobola okugabana ebyobugagga n'okussa amaanyi ku kweyimirizaawo ng'amawanga ga Afrika.